waliwo omuvubuka eyeyita Godfather ndowooza mumutegeera bulungi. Bwe njogera ku linnya Godfather kye kisooka okujjira mu bwongo nti yakwata Mwanyina. Kubanga ku ke kalambe ke yeeteekako okusobola omunnyonnyola obulungi wadde toyogedde erinnya lye. Nti tokyetaaga kwogera ku linnya Godfather singa oba oyagala okumwogerako ensi etegeere nti oyogera ku ye. Gwe gamba bugambi nti mukwasi eyakwata Mwanyina oba mukwasi eyatuusa ku Mwanyina obuliisamaanyi. Abamanyi Godfather bajja kukitegeera nti oyogera ku ye kubanga ensi yonna yakitegeera naddala ku bantu abamumanyi nti yatuusa ku Mwanyina obuliisamaanyi. Buli muntu yenna ku nsi ayina akalambe ke okusinziira ku mukululo gwe. Ng'era teweetaaga kwogera linnya ly'abantu okutegeera nti oyogera ku ye. Singa njogera nti Kalamagi oba otegedde gwe ntegeeza. Gwe yogera bwogeza ekigambo nti Kalamagi wafa nnyo oba otegedde gwe ntegeeza. Singa njogera ku kigambo okumansa ssente oba otegedde be ntegeeza nti Ivan Ssemwanga, General Pats oba ne Michael Ezra. Nti tekinneetaagisa kumentioninga mannya gaabwe. Gwe yogera bwogeza ekigambo nti bannange abamansa ssente abo be mba ntegeeza. So buli omu ku nsi ayina ekimunnyonnyola wadde nga toyogedde erinnya lye. Kakati n'ono omuvubuka ekimunnyonnyola kyakukwata Mwanyina. Yakola nnyo amawulire ekawempaawo era y'ensonga lwaki yasobola okufuna erinnya. Gwe ate yalifunya atya erinnya nga teyakola kikolobero ng'ekyo ekyamufunisa erinnya n'okutuuka ntule mu katebe kano mumwogereko mumuwa amakulu lwakuba nti yakola ekikolobero ekinene kikyamutambulirako olubeerera ng'era kakati kyekimudescribinga wadde nga tomensioninze erinnya lye. Kakati omuvubuka ono olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'akola vidiyo oluvannyuma lwa National Unity Platform okutongoza ekitebe kyayo ekipya nti kino nupu kyeyita ekitebe kyayo tennazimbako. Ezo zaali hositeero z'abayizi b'e Makerere baddaabiriza nzidaabirize. Kakati balimba ensi nti baazimbye nenga omuvubuka ono akabulooka ke baamukuba muno ne bw'olaba embaazi zaayiika ennyo ke baamukuba oluvannyuma lw'okumukwata nga yeebereka ku Mwanyina aniifa. Kaagendera ddala ku bwongo, kaayonoona n'obwongo tekaakoma kuyonoona mba ne zijjamu embugubugu ka pavers ke baamukuba. Kaayonoona n'obwongo. Omuntu okolota statement nti nupu tennazimba ku kitebe. Yagula kifo neesangamu hositeero ze yaddaabiriza. Bannange, baganda bange ne bannyinaze. Singa nkeera n'engula ennyumba ku kyalo ekimu kaŋŋambe ekyabaddaza mu Butambala. Nennyingira. Singa chairman ayita meeting y'abalandiroodi abatapangisa wabula balandiroodi bannannyini mayumba. Nze sikkirizibwa kugendayo olw'okuba sinze yayiwa amabulooka nti nagula nnyumba ewedde. Nze mba sirina nnyumba olw'okuba mba nagula nnyumba ewedde nze n'engiddaabiriza bulungi. Be bonna abavubuka abawasa abakazi be balongoosaamu abaana. Najja n'akola statement mu bantu nti nze mukazi wange tazaalangako. Balongoosa mulongoosa abaana bamulongoosamu balongoosa. Tazaalangako tasindikangako ku mwana. Era mukazi wange mwenyumirizaamu nnyo kubanga yenze ngenda okusooka omumuzaalamu omwana. Beba abavubuka. Baganda bange. Ebiseera ebisinga abantu ekikula nga kino nabo baleeta endowooza zaabwe. Tebaba bakyamu okuleeta endowooza zaabwe. Naye ate lwakuba endowooza zaabwe zibeera ziwunya nnyo nga zeetaaga kuyoolawo ne muzisawuka ku kasasiro. Kakati Godfather n'obwa Godfather ku kikolobero kye wakola emabega essaawa eno waali badde olongoosa erinnya lyo ng'oyita mu kukola eby'ekitegeevu. Buli muntu yenna ku nsi asobya tusobola okukikkiriza lwakuba maama gwe kyewasobya tekikkirizika. Naye buli muntu asobola okulongoosa kubanga ensi eno tugibalira gyesembera si gye yatandikira. Naye ate ono gye yasookera yali Sekasobeza ne gy'alina okulongooseza era still apuse Sekasobeza naye ebyo si bye ebindeese. Godfather bantumye ab'ekika kyo bawulira bubi. Buli lwe bakulaba nga weetunuzzaamu essimu ng'oyogera beera wa kisa ove ku internet kubanga mwennyoko gwe wakwata alina smartphone. Buli lwakulabako awulira amafumu munda aba agezaako okwerabira kyewamukola ate ne bascrollinga ati essimu n'akulaba ng'oyogera n'akulukuta amaziga n'ajjukira ng'omusimba vivi. Mukazi wattu yagezaako okulaajana nti baba sennoga tokikola ng'owunnunanga
Ngolinga ng'embuzi esaze. Ngolinga ng'embuzi ennume eri ku mulundu gwo. Ngolinga ng'embwa eziri mu ggobe. Baba Ssennoga agezaako kuba enduulu mu ntaase baba Ssennoga ntuusako obulisa bali n'onkwata omumwa. Mukazi wattu n'agezaako Ssennoga nga baba Ssennoga tofaayo. Mukazi wattu n'omutunuza mu mbuga za sitaani. Oba eky'okumukwata kyali badde yaddeko wadde nga nakyo kibi nnyo. Naye ate akimanyi nti mugatta ebbeere, mugatta entumbwe, muva mu kika kimu, muva mu maama omu, muva mu taata omu. Kakati nga bwe bakugoba mu miitingi z'ekika ne bakuwa ensonga ne bakugamba nti mwannyoko awulira bubi buli lwakutunulako. Wallahi ate bw'akulaba ku social media era abanga akulabe mu miitingi z'ekika beera wa kisa. Baba Ssennoga, Baba Ssennoga Saddam Godfather nga bwe weeyita beera wa kisa, va ku mikutu emikwanira wala. Mwannyoko awulira bubi buli lwakutunulako awulira ekikyamu munda, buli lwakutunulako awulira ennaku, buli lwakutunulako ajjukira vivi, ajjukira entiyo gye wamusala kubanga ebinaabiro byeyo ewammwe kawempe. Omanyi muli beepansi muga muli bagagga n'ebinaabiro byewe ewammwe byebino ebitatuuka mukazi ng'anaaba naye ng'omutwe guli bweru n'ekitundu kino eky'omukifuba nga kiri bweru. Bino bye bateekako akawuzi then oli n'alippako akakutiya byebyo ebinaabiro byammwe. Kakati wali oyitaayita n'olaba mwannyoko ng'anaaba n'oshemerirwa ku mwannyoko, omwana wa kitaawo ne nnyoko, n'oyingira ekiyigo n'omusala entiyo. Mukazi wattu n'anuuka bbunwe, yanuuka bbunwe n'emabega mukazi wattu. Bw'omusala entiyo agezaako okwerwanako nti baba Ssennoga okola kiki kino nti ojja kukimanya, ojja kukimanya, ojja kukimanya, ojja kukimanya. N'omutuusako obuliisa maanyi n'agezaako okkuba enduulu n'ogaana okweddiriza, n'ogaana okufunako obuntu, n'akugamba muganda wange ndi mwannyoko. Kagaanayo ebigambo ng'ebyo bye wayogera eby'ekisirusiru. Mukazi wattu n'omutuusako obuliisa maanyi. Ekisajja okumanya kiyayeyayo, okumanya kigezigezi, olwagira mbu Lubaale abadde aki nebadde aye bavubuka bakagwiso. Lubaale ki? Lubaale ki oyo? Lubaale ki yali akulinnye Godfather? Lubaale ki? Kuba Lubaale abeera wa kika. Kati Lubaale ki omuseegu bw'atyo asobola okwegadanza kuwa ekika? Sebe ekiyaye bwe kimala okweggwera mwannyina waakyo. Kyekibadde wano, kyekibadde wano, abaye kyekibadde wano gwe ng'oli bwereere ye bannange ate nze nga ndi bwereere ye nga ntobaatobanye kyekigenda mu maaso nga mwannyina ali mu kkaaba n'akikuba oluyi n'abalala bwe bajjira ne bakikuba akabulooka ne kidduka emisinde nga Lubaale awo yakwamuka nga bakukubya akabulooka n'odduka emisinde ng'oli bwereere mu bitooka awo ekawempe. Ekisajja kimala okwokkutira ssebo ne kikola kyekibadde wano, kyekigenda mu maaso, kyekibadde wano, kyekigenda mu maaso. Mu Lubaale yali akirinnye mu byonna bye kyakola, si kyekyabikola. Mu Lubaale yali akirinnye. Godfather bagoba mu kika, tokyakkirizibwa kgenda mu miitingi za kika, tokyakkirizibwa kgenda wammwe Godfather. Nga bwe bagoba eyo kimanye nti ne bana abantu bali ku internet bayinza okuba bo bakubulokinga naye nga waliyo abasiru nga gwe ababisharinze oba batematemamu bu video bano simanya Tina Libata aba UNN ne babiteekayo ne bawulira obulumi munda nga bakutunuddeko. Oyo mwannyoko yaŋŋambye mbu byakulabanga omusota buli lwakutunulako yeesisiwala, buli lwakutunulako asanga obulumi aba agezaako okwerabira ekyo kye wamukola kubanga kyali kikangabwa. Ekyomukwata obukwasi kyokka kyali kikangabwa, naye ate okukwatibwa muganda we mwannyina yennyini kye bayita ebibi bisiŋŋana. Okwebaka ku nnyoko weebaka ku nnyazaalawo. Kakati ekibi ky'okukwata kibi, naye ate ekyokwebaka ku mwannyoko ate kyo kiri waasi, kiba kiwaseninze nnyo. Asanga obuzibu, alumwa. Fa ku internet kyasira famire yo ne taata wo yennyini. Jjukira bamuyeeyambu wuuyo yazaala ebimpeneggo, wuuyo yazaala ebimpeneggo, maama wo omukadde akuzaala. Musaasire, va ku internet Ssennoga, baba Ssennoga, va ku internet. Bye wakola wabikola, ne va ku internet
bana bantu basobola okwerabira bambi si mu bubi fa ku intaneti sennoga kyogambe era Lubaale yakulinnya okwogera ebyekisiru nti Nuupu tezimba nko ku kitebe yaguze hostels ziwedde n'eziddabizo olwo ne kifuuka ekya nnyoko oba ne kifuuka akayigo mwe wakwatira mwannyoko gwe towulirangako bagula amayumba ne bayingira tebayiye omuntu azimba sinema hall n'agikyusa n'agifuula ekibanda ky'amanda kali toddamu ebyayo sinema hall si kibanda ky'amanda ekirimu kyekiba kyo oba ntegerekese bulungi bino ebyokwanalizinga toli professional oli professional mu kusimba evivi kutama Mwanyinaze kutama nawange embwa ebibera embuzi ani amanyi embuzi esaba akaboozi ebyo omanyi mme nomala okweggwera nogamba Lubaale kyekibadde wano anifa ngaoli bwerere kyekigera mu maaso ngaotobi ate nze nga simusajja agenda ali bweru kyekigera mu maaso bannange nebakikuba akabuloko lwabadduukirize bazze ekidduka nga kiri bwerere ebyo byomanyi byoba osigalamu bino ebyeggwanga byesonyiwe mpuliddeko nti NRM epanze awo abagenda okukayanira ettaka mbu ettaka liriko enkaayana twabisuubira buli kyemukola gye tuli si kipya Museveni tokyalina kipya osobola tusurprisinga nga buli kintu kitambudde bulungi oba nga buli kintu okirese ne kitambulira mu ango yakyo then osobola tusurprisinga naye mu ngeri eno ekyo kye tukusuubiramu omutamivu waffe afukaafuka ku kkubo awemula okuwemula abaana okufukaafuka ku kkubo n'oluusi ne yeeyambula ebyo tuba tukusuubiramu omulalu bw'atambula n'awemula si mawulire era bw'abayitako obuyisi mugayiira era omulalu waffe Nantonga abadde atya kakati yeggwe Museveni ebyo buli kyokola kye tukusuubiramu era kye tusuubira mu muntu ow'entegeerayo mu muntu omutiitiizi nga ggwe muntu afaanana nga ggwe kale naawe funayo ekitebe tugambe nti ettaka ekutudde ekitebe kya NRM likaayanirwa aliwo abaatandise okwekuba ekikonsole bwe mwafunye ekitebe ne mutwala obuyinza bwe mwafunye ekitebe kyemugamba ne kibafuula nti mututta obuyinza n'olaba abantu ng'era kale just kwegumya kitebe kyabatuddemu nnyo bwe mwafunye ekitebe ne mutwala obuyinza ate obuyinza tunaabutwala tetulina we tusinziira mumugume bwe muba nakyo kyemwagala nawo tugenda tutuukawo ate mu kaseera mpawe kaagera mbagamba nti mwanuleko bye mwalima enkuba namugikojja esange nga byanule Museveni otufuze ffe bannayuganda naye kkiriza nti naawe Bobi akufuze era nze kyekigumya Museveni atufuga naye ate naye Bobi amufuga olabye kikitegeeza otufugidde emyaka 38 egy'obumbula naye olabye kikitegeeza okufugibwa naawe Bobi Wine akufuza oba kati kabujingo kagenda kwogera ki oba kagenda kwogera kikaataata si be bali mu nkaayana n'omukyala baagala kwawukana ne Suzan Makula naye atya Suzan Makula amanye ebyama bingi ayina ebyobugagga bingi atya okwavuwazibwa atya okuswazibwa kakati ayina ebizibu by'amaka ate twamutaddeko n'ekizibu ekirala bakiyita National Unity Platform ekitebe headquarters ewatali yadde okusonda zimbiddwa within 1 year kuva lwe yalangirwa nti ettaka liguliddwa mu mwaka gumu ebadde ezimbiddwa y'emyaka kati 10 ali mu kusonda bannange muweereze tuzimbe ennyumba ya Mukama oba ozimba ennyumba ya Mukama oba weezimbidde omulyango mu ggulu bw'ozimba ennyumba ya Mukama obeera okoze kiti bannange muweereze bannange mukole muti ennyumba ya Mukama yagizimbiramu Suzan Makula Lodge Pentagon yagitwala Namayumba memusabire wano mu kadongo kati enkuba etonnye ennaku zino e Kampala basaba balinga abakubirawo buloka ebasabira ekkanisa nebanga ekiraalo ky'embizzi ekisibo ky'embizzi mwe zigulubira nga mulimu n'ebiwata naye nga abantu basonda ssente zaabwe abakkiriza n'agenda n'azimbiramu mukyala we Lodge Nuupu twazaalibwa kubalumya mitwe riba
twazaalibwa kubalumya mitwe, yaffe twaleeta wanene enzige, twazaalibwa kubalumya mitwe.